إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أتينا منوجك الله سبحانه وتعالى ثم قروجتي والله سكسسني من يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم بزا الله تبارك وتعالى ويتشنجل تيوب السلام ويتشنيني يتشين غبي النار الله سبحانه وتعالى abana jamma sogenga bakitereza bagendo kuwe birungi nga bakimanyi sikukyogera bwogezi ku lulimi illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun abajulira ne boogera ekigambo kino nga bakimanyi wagamba la ilaha illa Allah tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah nga kyekyo kyakakasa mu bulamu bwe kiri ekituufu ddala byonna bizze eri Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwagenda okuwejjana anakyogera nga kyalulimi tagenda kufuna jjana hadithi ya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu mshocha Imam Muslim hadithi nitufu man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah avamusi nafa nga akimanyi akyogera bwogeza obula akimanyidde ddala mu bulamu bwe nti ali omu Allah subhanahu wa ta'ala yasinzibwa mu butuufu byonna alina kubizza eri Allah subhanahu wa ta'ala dakhala aljanna yagenda kuyingira ejjana kigambo kino ekinywevu ekiriko okuwona kwaffe ku nsi kuno ne maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ayati ez'enjawulo Qur'ani kyetulaga ab'ebitiibwa tusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu nsinze entuufu yasomesa ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ekyengero ekyo kinene tusigale nga tukikkaatiriza mu bulamu bwaffe bwonna mu mbeera zaffe zonna oddemu weetunulemu kituufu ddala oli musiraamu otuuka mu maaso ga Allah nembeera muwangaalira ku mulimu gwo ewakaawo onaawona ne la ilaha illa Allah gy'olina kituufu mu bulamu bwomwo eri oba eri ku lulimi mugenda okuziikira ne muba bakambwe nga mugireeta mulina engeri gye muzireetamu okugenda okuziika era eba yanjawulo gye muleeta ku mbaga si yakuleeta buleesi bwe tutya ab'ebitiibwa ma anzalaha Allahu litakuna kalimatan tuntaku fahasib yakisa Allah kibeere nga kigambo tukyogera bwogezi ne bikomaawo nnaku zino bakijobodde ne mu nnyimba music yennyini ali haramu talina kubuusabuusa mu ekiri era nga naye alaba ali ku ddiini naye nga ali mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala ne mu mbeera ezo mugenda kuziika wekiteeka ate nga ye nabbi teyekiteekawo sallallahu alayhi wasallama n'embeera endala ekituufu kukyogera ng'okikakasa okimanyi bikitegeeza byebyo biri mu bulamu bwo ow'ekitiibwa baddu ba Allah balungi ab'ebitiibwa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran waffaqakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yardah tuli ku bifaananyi twalabye fatwa ya Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ku muntu yenna atambuza fatawa ye oba ebigambo bye nga kuliko ekifaananyi kye n'agamba ntagenda kumusonyiwa kubanga Sheikh ebasomera obujulizi nga biri haramu yenna atambuza fatawa ye yagamba la usamihuhu simusonyiwa yamanyi kyanagamba mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kubanga nze kino ekyonoono nkimanyi kinene nnyo. Atawa endala
ya allajna addaim olukiiko luno atawe ya 1374 babuuza ekibuuzo kino قد اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمس الذي لم تذكروه في رسالتكم بشيخ بالي bawandiise ensonga ez'enjawulo ku bifaananyi ate baayogera ku bifaananyi bino ebya kamera kati abayizi bano babuuza twayawukanyemuko mu kwogera baadde boogera abayizi n'abayizi ku nsonga y'ebifaananyi ebya kamera هل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم هو خارج عنه nakyo kiyingira butereevu mu kuba bifaananyi kuno ng'okw'emikono fine art olibire yakugukamu ng'asobola okukubira ddala enkoko kifaananyi kyayo kiri haramu naamu ekyo bonna bakimanyi bulungi n'abayizi ababuuza tokkirizibwa kiri haramu kati waliwo ate bino ebya kamera وقد احتج علي بعضهم أنه جائز وقد بوغير أم بغامبيا أبي حلال بكريزيوا تبينا بزيوا لأنه ليس تصويرا يدويا تبقى سيزا مكونا بقى سيزا بيوما أتبين بيوما تبيالو وكم لنبقواني ولا يبقى تزام بتوايا نكولا نتوغاما ngomwe ngabochi manyiti tebali na byuma bako sanga ngalo tugambe nti abagusogoze ebyuma tebalina buzibu bagunywe ayi twabyanukula dda wa inma huwa ibara an iltiqati sura ikhyari al-insan bagamba kiba kwata kwasifana kya muntu obanga bonzo kikwata kibeera mu mazi kibeera mu ndabira mbwe kityo bano bagalo tugamba bo maada bibazali ayijuhdin ngati walina kyokoze kyonna siwa ad-dhabt hata bagato na kyokoze ate bagato noba olwo pesa lyonyiga kifana ne kivaye bulungi kitegezo ina kyokoze litakhruja sura mutabiqatan lilkhayal وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم كتباغا مباشيخ نمو توالى بيفاناني بيامون إلا والوابا بيتولازي موالينا كونغا موالي كويتي olukunga lwali Misiri nga mulina be musomesaako mutudde ku high table fatawa amanyi balamula etulabya ddala ebifaananyi byammwe basheekhe ate mwe mutugamba nti ebifaananyi biri ki ebifaananyi byammwe kennyini babuuza abamanyi bano twabiraba nga mutudde mukola ki musomesa ate fatawa zammwe tuzira ebifaananyi mutugamba biri kati naffe tusobeddwa ne boogera bulungi bwe babirabira era bali mwezi gwa Ramadhaani ezimu ku durusa zebayimirizawo nga basomesa batudde ne bakuba ebifaananyi abayizi ne babirabako nga bifaananyi bya basheekhe bano ate abagamba nti ebifaananyi biri haramu kati babuuza fahal buhuri suratukum fi lmajalla dalilun ala jawazi dhalika byafulumirako n'empapula z'amawulire naye okuvaayo kwa bifaananyi ebyo kiraga nti ebifaananyi bya kamera tibirina buzibu basheekhe au anna hadha shay'un hasala عن غير علمكم وبيتو تشاباو nga temutegedde bayi bakubanga temutegedde وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز فما حكم شراء المجلات والجرائد المريئة بالصور ويبanga ifana nyote bikirizibwa ate kiramula kitogula amawulire popula za amawulire bukedde manya monitor na amawulire amala galimu ebiki ebifaananyi ngulusi biba n'amawulire amakulu ennyo oba olusi bikwata ku busiraamu mbeereza enjawulo abasiraamu baffe ze balimu amawulire galimu kugamba information enkulu wa ghairu dhalika min almaalumat n'ebintu ebirala byonna byonna ebiyinza okubeeramu afiduuna fi hadha wa hal yajuuzu wad'u hadhihi almajalati fi lmusalla bwegaba nga amawulire gano tukkirizibwa okugateeka mu bifo olusi nga wasaalirwa nzo kuba simuzifu muzijja mnyo waliwo kifo olusi tukolera kwake tukolera wantu wonna tuvako ekifo kyaffe kye tusaalira musobola oterekawo ebintu nga bino empapula zino ez'amawulire ne tuba tubibisse oba ne tubiteekako embwe nga biri munda ne tuba tubiyingiza ne tubibikkira omwo wanahwi dhalika am yajibu itilaafuha ba'da qiraati oba tulina kubyonoonerawo oba kugayiza amawulire ago oba gookyo oluvannyuma olw'okugasoma tulaba information tugookezeewo abayizi bakyabuuza basheekhe bano عليهم رحمة الله
وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة ولو كتكون Bifaananyi bitambula ngazi videos التي في التلفاز نكتنوليا nga TV أبو تكيبوزاو TV وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى tukizokuba ekifulusi tusalira oba ekifo kyonna ne tuteekako TV oba buliza ddala mu nnyumba nzikiriza okuba ne TV bintu bigenda byonooneka. Afiduna fi ahkami hadhihi al-ashya afadakumullah. Abayizi bagamba Sheikh mutuyambe ku bintu bino bitaganjule saba Allah subhanahu wa ta'ala baweemu obulungi. Fa Sheikh ne baanukula التصوير الفوتوغرافي الشمس من أنواع التصوير المحرم. Bifaananyi ebya kamera yokozesa amasimu biri haramu ebadde fatwa yaabwe okuva emabega okulamula kwabwe bituze tulaba bonna bonna era bonna kye bakyaliko. فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم. Nabino Bifaananyi bagira na design ngane bakisiga ne bafuna abantu omugane nakube gundi ente n'omuwa gundi n'agisiga zino zitugulira abaana byonna byonna ebyo kye kimubiri haram. Kasa kiba Kifaananyi n'okiyita kyamu kino omwoyo kiri haram. والاختلاف في وسيلة التصوير والآلة لا يقتضي اختلافا في الحكم. ينتتugene yakubiddamu ekikulu nti kasa kiba Kifaananyi tetufuddeyo oba okubisizzaaki komaliza ng'ogamba nti Kifaananyi nga bwe twalaba omwenge komaliza ng'oguyita mwenge oba okozesezza byuma oba okozesezza bigere mwenge bigere oba okozesezza mikono oba okozesezza mulawo kasita omaliriza nga guvuddeyo nti ki n'ekifaananyi bw'omaliriza nga kivuddeyo kiyita Kifaananyi yoyo yennyini Yunusu gw'omanyi nga Kifaananyi kya muntu oba kya kintu kyonna ekirina omwoyo bw'okiyita ekifaananyi oba okozesezza ki oba olina engeri byopanze n'ogatta kyonna ekyo n'oggyayo ekifaananyi kiba haramu kasita okiwa erinnya nti Kifaananyi. wala athara likhtilaafi fima yubdhalu min juhdin fi taswir su'ubatan wa suhula fi lhukmi aydan. Tebirina nti ono baataddemu nnyo amaanyi okutuuka okukimala kimutwalidde eddakiika 3 okukuba ekifaananyi ky'omutono n'avaayo, kimutwalidde eddakiika 4 okukibumba kiveeyo bulungi, oba kimutwalidde eddakiika 1 oba sekendi za 3 n'akikuba bulungi ne kivaayo. Tekirina gundi yonna eyo kasita kiba ng'okiyise Kifaananyi. Kyonna byonna bigwa mu mulyango bwe gumu. Era nga olaba tunyola omulyango gwa shiriki kyakola ekimujja mu Busiraamu ne wabanga abadde emyaka bw'egi kyakoze kino kasita ava ne kiba shiriki ono mu nsawo ye mulimu akati kalina bye katereeza oyo kalina ssanyu. Mulyango gwaguddemu ogwo gwonna mulyango gwaki gwa shiriki. Atuuse waatuuse bamugee wano tebayingirawo bajjajja bagamba n'azijjamu engatto ku bukakamu wansi w'abajjajja abadde avaayo bimaze okuteera bulungi akoma mu kkubo tebagamba nti ate Haaji Muloza takutuse, Haaji oyo tagenda kuva mu muliro. Ng'ebbanga lyonna abadde akola ki? Abadde asinza Allah muzikiti ate tavaamu, mukijja tavaamu, ebisiibo alina bingi. Haaji oyo tagenda kuva mu muliro wal-iyaadhu billah. Abadde tannamana kutuukayo alina niye yagenda kubitereeza kuba obagenda byeko batereeza ebintu by'ekika embeera yatabuse. Haaji n'afiira mu kkubo ateredde bulungi ku lw'e Masaka tannabatuukayo na mikolo egyo. Haaji oyo ne bwe mumugjayo nga mumugwira emmotoka accident mugenda okumuggyajjayo mu kumuddusa afudde ne mugamba nti tumutwale mu Kaaba wakati tuba tumuziika oyo tagenda kuva mu muliro. Ne mba mumuziise mu Kaaba wakati kubanga omulyango gwalimu gwegwo munene bwe gutyo Allah tagenda kukola ki? Kusonyiwa abantu abo. Asalullaha al-afiyata wassalamu. Kati bwe tukoma ku mulyango gwaffe kasita okiyita Kifaananyi nga kirina omwoyo oba okozesezza ki?
kati wekwe tugambye oba agenze abadde agendera kagaali oba agendera ku bigere ekikulu nti mulyango adde agenda mu gwaki gwa shiriki. Kati n'olwo naye kyakosezza kyonna oba akalubirizibwa oba kimugonza mu ddakiika emu n'akijja kiri haramu. Wa innama almu'tabaru as-sura fahiya muharrama wa in ikhtalafat wasilatuha wama yubdhalu fiha min juhdin. Oba atadde maanyi oba kikassa kiyita kifaananyi kiri haramu. Bashekhe ne bagamba wa dhuhuri omukuba yanukula n'abagamba nti wa dhuhuri surati ekifaananyi kyange ddala nze kimwalabako mu nkuŋŋaana ze twalimu atuli e Kuwaiti ne Misiri mwezi gwa Ramadhan laysa dalilan ala ijazati at-taswir. Tekitegeeza nti nzikiriza ebifaananyi wala ala ridaya bihi era nga sisiima ekyo kukikola. Fa inni lam a'lam bitaswirihim li sakitegeera nti bankuba n'ebifaananyi fatuwa yange eri ebifaananyi biri haramu. Kati bashekhe babagamba tebategeera ku ekyo bana bakikola be bamanyi ne Allah we subhanahu wa ta'ala. Ngera Sheikh Ibn Baz yabagamba nti nze sibasonyiwa kubanga naye kwali kubaanukula fatuwa eno gye tuliko eriko bashekhe balinga bana. Sheikh Ibn Baz kwali bagamba tebategeera nkola eyo ayakikola yamanyi ne Allah we subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma ne boogera ku mpapula z'amawulire zino ezijjidde mu kibuuzo okugagula amawulire tugagule oba tugaleke. المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ووسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراعها والانتفاع بها فيما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة. وصولوا كبيقولا بمانغا ملمو إبريمو علم يقسى نمبر النونج. Naye ate waliwo bino naye by'omanyi by'oyitako ng'obirabira ddala red paper n'ebifaananyi ebiri ku ngulu ng'obiraba kati ebiri haramu by'obutereevu okubeera nti obigula bifaananako bwe bityo n'okiteeka ewaka abaana nga kibalabako ekyo kiri haramu. Naye bwe kiba nga abage mulimu ilmu annafi. Kati zino empapula ze boogerako ebirowoozo saagala bidde nnyo kubukedde ne red paper kubanga bifulumiramu bino bafulumya fatawa z'abamanyi abaki abanene baba basomesa gikwaze empapula mu nsi zino ez'Abawarabu waliwo empapula nga bogundiza empapula zifulumya fatawa z'abamanyi kusomesa ku bintu by'eddiini eby'enjawulo basomesa swala n'ebifulumya naye nga bateekamu ebiki ebimu ku bifaananyi ze empapula ze boogerako teboogera ku mpapula nga za buseegu ebirimu bateeka ebifaananyi ebiri awo senga ennyambala gye bambadde ebyo si bye boogerako. Saagala obigattike omuddu wa Allah omulungi ow'ekitiibwa. Webanga empapula birimu ebintu eby'obuseegu ebyo tobuusabuusa nti bireke kubanga ogenda kubuuzibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ebintu byateeka mu baana bo nga byebyo. Era bwe tuba tugenda kulaba fatuwa ya TV tugenda kuyimirira nnyaawo by'obalekera n'obalekera remote bateekako bye baagala olina ebibuuzo by'ogenda okubuuzibwa mu maaso ga Allah kubanga ekyuma ekyo gwa kiteeka mu nju. Kati bashekhe bagamba ku mbeera ezo ku mawulire ge boogerako geego lianna almaqsuudu ma fiiha min alilmi walakhbaari wasuwari taabi'atun. Ebifaananyi bigoberera. Kati ebifaananyi ne boogera ku mbeera gy'osobola okuyiya okuba twagamba osobola okuyiya okulaba ofuna kimaaka nga batugamba tujjagana abantu kugula bizigo kubanga embeera ekola ki eriwo yase abantu babigule naye kipapula kyakiyuzeeko waba kikuutize fune kimaaka nga kiri awo kimanyikiddwa kimaaka kyakukola ki bino bibeereko bireme kubeera bya bulijjo kubanga kino kyonoolo kinene ng'abamanyi bwe batulaga kubeere nga mulimu guli abaana nabo bagumanyi kinnido bwe kijja kiriko ekifaananyi ky'ente ng'abaana bakikuutiza oba bakiyuzaako ekipapula ekyo. Ne bagamba bashekhe alaihim rahmatullah maa ikhfaa'uha era bagayagana mbwe amawulire ogalina olina okulwana okulanga gaga akatuuka ogakweka togateeka ku ngulu awo malaika tezijja kuyingira biayi shakirin okuba nga kirina omugaso kusimwagala kubeera nga mukuweerako obujulizi kapulezi osobola ozitereka nefunawola wozibikkira zireme kubeera na ku ngulu ziyinza okukugasa nga tugenda nazo mu kkooti kuyambako kutaasa abasiraamu bannaffe weekiri ekyo bima fiiha maqalaati biyinza okubeeramu ezimu ku bujulizi obw'enjawulo buyinza okubeeramu
au kyoba okola tams ruusi aswar emitwe gyonna gyonna fulama ng'ogijjako fulanga ogijjako kubanga bino biri haramu bima yadhhabu bimaalimiha kubanga twalaba omuti singa guvaako biba tebikyali bifaananyi. Barakallahu fikum ajazakumullahu khairan. Ensonga gye baabuuzaako endala waliwo ekifo tusaalirawo ne mulimu TV. Tulina okwogera ku TV. Kasooke tuleefa twayamanyi baakonawo kati nnyo ku TV. Tudde ku Sheikh Ibn Baz rahimahullah ng'ayogera ku TV. Bagamba la yajuzu wad'u at-tilfaz bil musalla. Tokkirizibwa kuteeka TV mu kifo kino kye mugambe kye musaaliramu. Bano ekibuuzo kyabwe kibadde ku kifo mwe basaalira. Balina ka TV kabe bakateekemu. Oluusi balage firimu ze bateekamu nga ekyafaayo kya Nabbi Yusufu ne babagamba nedda temukkirizibwa. Ate twakyogerako firimu ezo ziri haramu. Balaga Nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala nti yo Nabbi Yusufu. La, twakyogerako ekyaba ebitiibwa bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala si bwe batyo basaanye okubeera ne basahaba b'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bakubibwe bifaananyi. Netwewuunya omuntu avaayo yeeteege mu kifaananyi kye, kifaananyi kya Nabbi wa Allah Yusuf, weeteeke mu kifaananyi kya Abubakar, kya Umar. Man anta gwani? Olaba ng'osobola okubenkana abo. Olaba sahaba baayogeranga nga boogera ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam al-Bara ibn Azib ng'atya ne waba alaza abantu nga Nabbi bwe yalazanga engalo b'emikono nga atya abaga bannange ne temulowooza nti ogwange mutono ku gwa Nabbi oba tegufaanana gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Leero bavaayo oli ate nke bamba biyita Islamic films nedda, n'abalina bayita Islamic drama nedda, si byebyo. Kati abamanyi bano bagamba tokkirizibwa lima fiihi min allahwi albatil, mulimu ebintu emizannyo emikyamu emifu egiragibwa ku ntimba ezo. Kati kifo emusaayira bye bibeerawo nedda. Wala yajuzu nadhar ila ma fiihi min assuwar al-aariya, tokkirizibwa okutunulira ku TV ezo nga ziriko ebifaananyi ebiri obwereere aw al-khali'a lima fi dhalika min al-fitna wal-awaaqibi al-wakhima. Olw'okuba nti singa bifaananyi bibeerako byabambadde obwereere ebyobuseegu n'embeera endala ezibeerako n'ebikeme ebiva omwo n'ebiddirira ebitali birungi ebivumirirwa nga bivudde ku TV ezo. Billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Abayi ne bamaliriza fatwa eyo. TV Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah bagimubuuzaako anebuzo byali yanukula wakati awo n'agamba wa amma at-television fahuwa ala khatira wa adhraruha adhima kasinema au ashad. Ekyuma kye bayita TV oba kiyita ekyuma oba kiyita erinnya lyonna lyonna nga bw'okiyise televisioni kya bulabe nnyo nnyo nnyo, era obubi bwakyo bungi nga bw'olaba bino ebya sinema ze bagendamu oba oliawo n'okusingawo. Wakad alimna عنه من الرسائل المؤلفة في شأنه. ekyuma ekyo tukitegeddeko Sheikh annyonnyola Ibn Baz rahimahullah. Mulimu ku bakiwandiiseeko n'ebikyogerwako min kalaami al-aarifina bihi, abamu ku babimanyiiko ddala n'entambula yaazo ebibeerako bye balagirako tubitegeddeko fil bilaadi al-arabiyya wa ghayriha, mu nsi zaffe zino ez'Abawalabu n'ensi endala zonna okutwalize wamu abakozesa TV zino. Ma yadullu ala khuturatihi wa katharatu adrarihi,
nga tutegedde obubi bwe birina ebyuma ebyo obunene nnyo n'okukosa okutagambika ku nzikiriza entuufu ate awo kiba kitweraliikiriza ebirala byonna byali baddewo ne bwe kiba ng'ekyuma ekyo kisobola okubaako engeri yekinyeenya enzikiriza entuufu kiba kibi. Sheekh kyagamba alayhi rahmatullah kituufu naawe okiraba omwana bw'omukwasa limooti wamulese ewaka bwanyiga gundi kyano gy'ateekako ng'alaba kakande ababadde balina ebizibu byonna bonna azze abakoze eki abasabidde omwana atandika okufumiitiriza nti kirabika waliwo agwalabye azze aleese omwana we sima omwana wange ono yali tategeera ate n'omwana gw'olaba tebitegeereka byasoma mu kibiina kirabika nange nagenda wani. Kati Sheekh agamba aqiida etandise okunyeenyezebwa bannashiriki bali okwo ku mikutu abaana bwe muleka n'alaba ekineejo eri okuva gye kikoma agenda okulaba nga asobola byonna yani Yesu bigenda okufundikira byonna byonna nga Yesu yayinza okumala ebizibu byonna byonna omwana akiraba akyetegereza ekyo n'akijjamu bwonna busijja bulinaawo bubeera bungi butikukubyeko alaba kana ateekamu kano agenda olaba nga kituufu bikolera ddala gola ne bino ebirala by'amaanyi kubanga bwe bagende wajjajja ng'alaba ayingira mu buyumba gye yagenda kuba talina kukuba gola nawo bikola ebyo birimu n'omukazi ne bw'abeera okwalabira ddala nga bikola kuba babeera okwera n'akasomera ddala abantu babeera ku obwo obugundi abeera mutebenkevu ddala era bw'omusawosokuza oba alina mu swala kubanga owulira sakiina obutebenkevu buba bw'amaanyi awo nga batudde ne bwe libaddira nga bonna batudde laba abatebenkevu oyinza okuyingira ozo oba balina mu swala tebenkevu obutabeera na mu swala bubeera wali ne baba mwana kusuula kikopo takiwulira mwana kuba luvannyuma nnyo kamaze okuggwa ekikopo kirani yakyasizza teyabiwulidde yabadde alina sakiina obutebenkevu ng'akola ki. Kati Sheekh agamba ebintu ebyo n'abamukyala babisomera awo n'alaba sajja omutereeza mu layini olina muteeka mu ccupa babisomera awo n'alabira ddala nga naye butuufu omusajja ono naye namuteeka mu ki. Kati Sheekh agamba aqiida eyonoonese wal akhlaaqi n'empisa z'abantu anti bye basomako bye balaba okwo bye babanda ate kati ku TV ebyo abasinga okubeerako okubaako pulogulaamu eyaba walimu oyinza okubeerako edda ne bagiwa eddakiika nga 2 eddakiika 3 pulogulaamu z'ababanda ne zikola ki ne ziddako z'empisa z'alaba ne baba bizannyo by'abeera aliko alaba omwana engeri gy'alina okweyisaamu mu mbeera ezifaanako bwe Sheekh agamba ebiri ku byuma ebyo. Wa ahwaalu almujtamaa society zoonoonese naye ng'abaana babijja eyo babijja ku mikutu egyo remote gy'omulekera jjukira bano bagenda kukubuuzibwako tegeka ky'ogenda okwanukula ekyuma kino gwa kireeta n'okiteekawo remote bagimanyi abaana babikwala bwana buto kati okeewuunya kekagiteekawo kekakyusa nga kabimanyi bulungi byonna naye someramu Al-Fatiha ozi nga kagenda kuyimbira mu luyimba era bwebajja bayigawo wala kaba katuuba buto buti kajja kayimba bebidiza bwe babeera mpo babukwata naye Kulaani nedda waliyadhu billah. Wama dhalika illa lima yubathu fihi min tamthili al-akhlaqi as-safila walmara'i al-fatina. Ekyo kivudde kuki ebiragwa ku mikutu egyo ekituufu nti bye balagako ze mpisa ensiiwuufu ebintu ebyenjawulo bye balaba ebifaananyi bibeera okwo wasuwalu lkhali'a washibuhu al-aariya nga kituufu ddala ebifaananyi ebyobuseegu n'ebyabali ddala kompiti ekituufu nga bali bwereere nga bali ddala bwereere bali n'ekitakoma okwo bibeererako ddala nga birabedda nga bali bwereere ddala naye nga n'ensonyiza ggwa mu bantu bya bulijjo era taata atuulawo nga bali mu ddiiro ne maama n'abaana bali awo nobalaba bonna nga basanyufu kya bulijjo faananyi ebyobuseegu biri kuli
Ninga kya bulijjo bonna batudde kati ensonyi zaggwa ddamu ki? Zaggwa dda mu bantu naye ng'ekimu ku byuma ebimu ebiri mu mayumba g'abasiraamu oba amayumba gonna era nga kaba kamogo kanene mu nnyumba nga ekyo tekiriimu kaba kamogo kanene nnyo kati sheekh kyatulaga alayhi rahmatullah. والخطب الهدامة والمقالات الكفرية والترغيب في مشابهة الكفار في أخلاقهم وبلك نسمى جنجاول اجريتبوا ejimenyera ddala enzikiriza entuufu egy'obukafiiri bwennyini egyashiriki gyennyini kubeera okwo ebintu ebyenjawulo wali bano ne bayita basenga bye boogera ebimu ebyenjawulo bitasaanye bavaayo babeerako okwo abo be bayita basenga si basenga baffe olwo twabadde eggulu mu kutambula naga nti wasenga si senga wange senga waffe tubamanyi be bajja beeyita nti senga wammwe nedda n'emenda ziba balina ezitali mu njigiriza ntuufu abo nno bavudde ennaku zino bangi ne bakojja. Sheekh agamba alayhi rahmatullah n'embeera endala abantu ezibaleetera okwegomba enfaanana y'abashiriku n'abakafiiri abandi ennyambala gye balaba eriwo eyo gye bajja ku TV ng'alaba ennyambala kugamba eriwo ku mulembe genda okumusomesa ennyambala eno ng'ala ateva alina gye yalaba mu kazannyo kale anti ke yalaba waliwo ennyambala eriwo kati ne bweba ekirevu ennaku zo balina ensala gye bakisalamu abamu kati bakikuzanya awamu naye nga si kikuza nti ki diini ne bakikuza babakembe gye bakikomola nga zesayiro ze bakopa ezikola ki ezibeera z'okumula ebyo byonna abantu babijja ku mikutu gino watulina TV ezo watulira ebyuma bino sheekhe byali mu kwogerako alayhi rahmatullah wa azyaihim wa ta'zimi kubaraihim wa zu'amaihim n'okulaga nti abantu abo banene era abantu baboogerako nyo bakwata bweba bino embeera z'emipiira gye balaba bye babeera okwo nagamba nti tujja kujja n'omusomo ogwo omupiira guno abantu gwe balaba gulamulwa gutya biidhini subhanahu wa ta'ala n'ogwogerako n'ebiri mugo tegunaba kujja simanyi oba biidhinillah mu bbanga erisigale tituyinza okugaa nti nga tunayingira ku sola yaffe tudde ku mupiira nga tumazeeko tujja kukiraba biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Sheekh akyogera ku nsonga n'agamba okulaga nti abo banene n'omulaba nga abeera awo era ne waba atambula omwana ayagala atambulemu nga mmese bw'atambula kubanga gwalaba kyekifaananyi kyayigirako bw'aba ku ki waba ku TV gye wamulekera ng'ali mu nnyumba abeera awo ne waba atambula naye agala atambulemu nga ddube ate oba bye by'okuyiga byakola ki byafuna nga omulekedde rimoti ali mu nnyumba. Sheekh bw'agamba zembeera ezo abantu ze balimu nobalanga abantu be basitula be bayaaye be boogerwako wazuhudi fi akhlaqi almuslimina wa azyaihim n'okulaga nti embeera z'abasiraamu nga bakulaga nti tezirinaamu nnyo makulu bintu by'abasiraamu bino wal ihtiqaari liulamai almuslimina wa abtali alislam n'okunyomoola abanene b'obusiraamu abamanyi b'obusiraamu n'abasiraamu kubeera bakulaga nga obiraba byo firimu byabeeramu n'alaba ogenda okulaba nga abe bateeka eno abeera eno mu mbeera za bulijjo ayambako okusaawa genda okulya bamuyita Musa genda okulya bamuyita ani Jamiru Budala bewe bateeka eno era omwana bakimanyi be babeera mu ki ennyambaza gye bawambaza bulungi nnyo omulaba awe ne bamwambaza engatto olugabire ola kuliko n'ekyakya be bateekamu eno n'alabanga ebyobusiraamu byo byaki zembeebe bali mu mbeera ezo ez'obukkakkamu n'ebirala bye bakola ebiyinza okukakkanya embeera z'obusiraamu bibeerako ku mikutu egyo abaana ne babitunuulira bati ne babiraba watamthirihim bisuwari almunaffira minhum bakuba n'ebifaananyi bimu nga bigezaako okujooboola bye balaga walmuqtadiya lihtiqaarihim ng'ekigendera mu ebyo biraba nga birimu okubanyoomoola n'okubakkakkanya abasiraamu n'embeera z'obusiraamu wabula biri ebyabannashiriki
ebibeera mu masabo ebibeera mu Yesu olaba nga bibalaga byonna nti kituufu okuwangula kwonna wala musajja ebaagenda okumaliza nga era abawangudde be baali ku sayidi ya Yesu. Kati omwana naye akula muli akiraba kubanga wano wansi wabijja akula akiraba ng'okuwangula kwonna kuli ku sayidi eyo. Efamire bwoti bw'ogikuzizza Sheekh kyagamba Allah agenda kubakubuuzaako oba bw'osirikirira olina kyogenda okwanukula ng'okalaba akaana akato akakyali mu toopu remote kadi ekyusiza bulungi bw'ovaawo kateekamu firimu kino ku kino balina ennaku zo bwe balaba obubeerako ow'abakazi abo bakyamula bujja bulina amannya ag'enjawulako bwe kaggwako balina akaala ke baba balindirira balina kati ke balaba kayita oba kuyitaani babeera okwo n'emmere esobola okusiriira n'omwana asobola okugwa mu mata nga tategedde bijja luvannyuma. Nasalullaha al-afiyata wassalaama. N'agamba Sheikh rahimahullah wa bayanu turuqi al-makri wal-ihtiyari was-salbi wan-nahbi was-sariqa. N'agamba ebyo abantu bayigirako engeri nnyingi butya bw'oyinza okubba okutuufu alaba kifirimu akiraba n'alaba superstar supaani n'embeera ezibeeramu awo butya bw'alina okukitambuza byonna abijja okwo n'abiyiga bulungi. Kati abaana butya bw'ayinza okukwana byonna abijja okukafirimu n'akalaba bulungi butya bw'ayinza okusigula obulungi akawala byonna olwo aba abikola ki abiyiga bulungi. Era tugenda tudda mu bwana buno mwana siniya wanu noyogera akakusekera kagamba onoddofala ng'oyogera omanyi ogenda baana bato kumbi bakulabira ddala byonna nga ye abikola ki abitegerera ddala bulungi 100 ku kinnaakyo. Nasalullaha al-afiyata wassalaama. Sheikh agamba byebyo ebyuma bitutuusizza bitulina mu mayumba gaffe. N'agamba ولا شك أن ما كان بهذه المثابة وترتب عليه هذه المفاسد يجب منعه. Tulaba ebyuma ebintu nga bikola ebintu ng'ebyo kutuufa kiba kitukakatako kubigaana. Walhadharu minhu n'okubyewaza abantu. Wasaddu al-abwaabi al-muqbila ilayhi n'okuggalawo emiryango egiyinza okututuusa mu mbeera ezifaanako bwe zityo. فإذا أنكره الإخوان المتطوعون baganda banga abalala bwe babanga bewazizza abantu ebyuma ebyo ne bayibatiisa wahadharu minhu ne babyewaza nti bannange wali kyegendereza olina ajja mu ddiiro lyo n'alaba nga sirijjuvu kituufu fala lawma alayhim sheka gamba sibanenya ndaba nga batuufu fi dhalika لأن ذلك من النصح لله ولعباده وكما كبولي لغانا كلا الله نوكبولي لابد به هذا متوفو tojja kyegendereza remote ng'otambula nayo remote onaatambulanga nayo nga bw'ojja oteekako TV okajja omanyi etaliiko byabalokole etaliiko byabambala bubi ng'ojja tuusa butereevu teeko TV eziriko okutegeeza enzikiriza entuufu nga tezijja okubeerako mu makaago bwe kiri Seka Sulaiman n'akisobola tezijja kujjako eziriko ebyobuseegu nga ovuddewo onaagikontrolinga remote onaatambula nayo. Sheikh agamba abantu bwe baba beewazizza abantu ebyuma ebyo si baalabamu buzibu baali badde batuufu kubanga olaba onaakyegendereza onaakikuuma ne bitalabibwa. ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور yenna tugamba nti anze TV yange waka control yeriko bino tebibeerako akigagasa nti bwe kiri wala yubathu fiha illa salih al-aam nga tugamba nti anze balagabi ebirungi ebibwa tebiriiko idha ruqibat faqad ab'ada an-naj'a wa khalitan kabira atugamba wati abalimbye
abalimbye taba mutuufu. Sheikh agamba bw'ogamba tebijja kubeerako, bwe bijja bbulako eyo gyagikuuma ojja gyegendereza, bw'omanyi okugiteekako abaana tebagimanyi, era bw'ovaawo tebasobola giteekako tebagimanyi, olimbye. Sheikh agamba oba otulimbye. lianna arraqibu yaghfal, ono taata yagiteekawo naye atuuka oluusi alina ebimukutta aveena ddeeno, abaana ne beekwatiramu busidi ne bateekamu bwe baagala mu mbeera efaanako bwetola. anna alghalibu ala nnaasi alyawm huwa taqlid lilkhariji wattaassi bima yufalu bihi. ate abantu ennaku zino baagala nnyo ebivudde ebweru, abatambulanga entambula eriko naye banyambala baagala ennyambala. kati omwana byalabaawo naye byalina okukola ki? okuddayo okuteeka mu nkola ibadallah. so nga fe guwanvuye bufunze fatuwa Sheikh yajogera Ibn Baz rahimahullah mu fatawa ze bakuŋŋaanya bwogenda mu volume eyokusatu alupapula 224 okutusada ku 228 naye nga mufunze n'agamba Sheikh rahimahullah twolibadde beegendereza nnyo naddala mu biseera byaffe bino byebimu ku byuma ebyonoonye ummeeno, ebyonoonye embeera z'abantu. Omuntu yalibadde yeegendereza kifunye muraqaba ne guba gw'amaanyi, ogenda kubuuzibwa mu maaso ga Allah, tegeka kyogenda okwanukula. N'agamba nas'alu wa nas'alu llaha an yuwaffiqa, n'amazza nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti atuteeramu obwangu mu byonna notusaasira okuddayo ku ddiini ye oludda olulungi. nga zembeera ezo n'ebirala bingi amanyi bangi bye bagyogerako bibogera ku kyuma ekyo ne bekyonoonye. Simanyi oba gwe osobola okyegendereza. Ne Sheikh agambye bw'otugamba oti kituufu oba mulimba si kyangu, onaakikuuma bulungi. Abaana ne batabirako bigenda kwonoona nzikiriza zaabwe, bigenda kwonoona mpisa zaabwe ennungi ez'obusiraamu. Kubakuumira ku busiraamu bwennyini bwe yajja nabo ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, abalina bye bagenda okufuna okwo. Abantu bangi bye bafunako ne okubakuugira ogwo kibuzo kye baatubuuzizza, oli baakyanganya mu by'ettaka nayagala musindikira njuki, babijja okwo. Alawe baakyangana mu Nigeria olw'okusobola bitereeza bamusindikira ki? Oli adde alina ekibaali balina enkaayana mbeera ezifaanana otadde mu kyalo ebiwala naye ebibuuzo byabadde awo biwulira yadde mushiriki mungi kutwakuba ekiso gyatambulire nnyo kunzikiriza naye nga biri mu bantu abamu babiraba okwo n'alabanga naye kyasaana okukola naye kati abo n'akikola n'ava mu nsi talinaayo ssanyu, n'akikola ekyo n'ava mu nsi oyo aba mushiriku yennyini era nga mumutegeera nti akikoze mutegeera nti ate yafudde temumusaalira, si musiraamu munnammwe, si muganda wammwe. Omukyala nabyagizegize kugenda okulanga ekituufu omusajja abadde yamuteeka mu ccupa n'afa, ogenda okutaba mutuba mu kisenge bakisanga gye yali yamuteeka kyemma mulina okukola kubategeeza nti bannange gwe tuba tumanyi hajjati afudde naye tetugenda kumusaalira, si muganda waffe. Ebyo bino bye tusanze byabadde akola mu kayumba oba mu kisenge, tusanze abadde alinayo yabisibira mu kaduloowa, bye bino si muganda waffe, tetugenda kumusaalira. Ebyo singa babiiga ne babijja okwo n'ebirala bingi abantu bafuna naye nga babifunye ku mikutu egyo. Allah tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala tulwane okutereeza enzikiriza kyekisinga obukulu. Mikutu egyo ekisinga okutiisaako kyekyo era byonna naye gyonna egisinga kati gibutikiddeko obulokole, butikiddeko ebyobulogo, byonna biri okwo. Abantu babiraba nga bisobola okukola bivaayo. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire tumusinkane nga tulina enzikiriza ennungi. Yenna anamusinkana nayo faqad faaz, ajja bbaawo ajja kuba awangudde, ligenda kuba ssanyu wallahi, alisinkana Allah. Enzikiriza yali nnungi, byonna byatereera,
tebiri mu byawongo obulamu bwe tebuli mu byawongo bwonna igenda kuba ssanyu ly'amaanyi igenda kuba miranga liba nashiriki tumitiriza kaseera ako abantu balajana bonna bali bwerere ebyo teryabimanyi teryabifanako Aisha kuba yali akyewuunyiza nabbi namugambye tewali buli omu ali ku lulwe naye abagenda okuwona nzikiriza ntuufu tumitiriza kaseera ako odde wetegereza obulamu nange netegereza obwange barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wafaqakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh